Come up. Go. 1, 2. Yeah, good catch. Go. Come on. 1, 2, 3. Nja kutwala guno mukisa okwebaza bakama bange kubanga si kyangu okuva mu mupiira n'ogirawo mu management kintu kizibu nnyo naye ye trust gy'olaba nti abantu bwe basambira omupiira bakutrusting era bakwesiga so mbebaza si kyangu naye nkyebaza Mukama Katonda byonna byampa nakyanfudde okuba olunaku olwaleero era omulimu nja gukolako nga si mwangu of course ndi ne coach alina experience mu league wano coach Abdallah Mubiru so I'm happy badde mukulembeze kubanga nkyali under 23 by the captain wa team under 17 by the captain wa team ku senior team sabe professional football banga dene so ndozo obukulembeze bukisa okuva Mukama Katonda nakola DNC license in South Africa. Anyway, my dream is to coaching on peer na sikat of course sikat China ngo gambe no mukisanti kolaga na Abdallah Mubiru. It's also a big thing you so experience nonye experience mo leje Uganda mbasiko chanko ni ya Uganda dudenga siri Kampala wano mazibanga dene sirigo so si kintu changu it's a bit challenging naye oba tulina kyakola mpola bichimija kuba bulungi tulina abaana balungi Ndayemba Shafik Isaac Nsinde abasambi abalina experience mu team abaana balungi balina that technique basobosa mu mpira so tulina coach waffe ajja kuba kibatekamu mu kiseera nsuubira tujja kukola bulungi nsuubira